Okulonda abakiise ba CEC ku kisaawe Kololo kutandise na kuvuganya ku kifo ky'omumyuka ssentebe w'NRM omukyala nga kino kivuganyiziddwako Rebecca yatwala Kadaga omumyuka asooka wa ssaawa minisita Anita Mongo sipiika wa paalamenti. Bano basoose kwogerako eri abalonzi Kadaga ne yeewuunya engeri ekiro kyonna abalonzi gye basuze bagulirirwa nga baweebwa omusimbi omuyitirivu baleme okumulonda. I think it's a matter of grave concern that the level of bribery, of intimidation, of abuse of office, of corruption during this election has been exceedingly high. 300,000 shillings to each delegate, and realize that we don't need to support the corrupt, and to know that the money being used is actually your money. This is taxpayers' money. So please chew it, but make the right choices. Yamonga akasiza nti akalulu kano agenda kawangula akolera ekibiina. When you vote for Anita, you're voting for a mobilizer. You vote for Anita, you vote for a unifying factor. When you vote for Anita, you're voting for a person to promote NRM up the ground. Okulonda kutandise era President Museveni abaddewo okukakasa nti kutambula bulungi nga abalonzi bawuddwamu ne balonda okusinziira mu bitundu gye bava. Mu buvanjuba Kadaga n'Amongo abadde balondera wamu era nga bakuliddemu okulonda basoose kulondesa disitulikiti y'e Bukedde Amongo gy'ava ne disitulikiti eziriraanyeewo. Disitulikiti ezisinga zironza Amongo. Mu kifo ky'omumyuka wa ssentebe w'NRM mu buvanjuba Kapiteeni Mike Mukula avudde mu lwokaano n'alekera Kelvin Echwedu ng'ono alumiriza Echwedu okugulirira abalonzi era n'akakasa nti singa omuzigo ogugulirira abalonzi mu kibiina gugenda mu maaso ekibiina ky'NRM kyandisanawo. And it's almost voluntary. There is no money at stake. When people spend heinous amounts of money in the elections and mad elections of our mighty revolutionary party, we have a problem. And I want therefore to state with my head clear that I will step aside. Echwedu yeebazizza abamulonze. I pledge with the guidance of the chairman and the leaders of the party to serve the party, our chairman, our country. Hello. Ebifo ebizigaddewo okulonda kuliko eky'omumyuka wa ssentebe w'NRM mu Buganda nga abadde beesimbyewo okuli Godfrey Kiwanda Suubi, Hakim Kyeswa n'abalala basazeewo badde ku ludda lwa minisita Aluna Kyeyo ne Kasolo basobole okuwangula Moses Kalangwa. Ebifo ebirala tebinalondwako kyokka kaminsona y'ebyokulonda James Kinobe akasizza ng'okulonda ekutambudde obulungi. Abalonzi buli olaba buli muntu ayagala muntu we bakakamu ate bakola kyeyagalire terina gwosindiikiriza. So ife tweweireyo ng'amagumbe gakali amato tubone nga tutambula aye nga ekisinga bukulu n'okufuna abakulembeze abali flexible. Twidye olwaleero nga tuleese obuwagizi bwaife okulonda maama olw'ebirungi byakoleire Busoga nga tukubiriza bantu baffe mu kitundu ebyowansi okuba nti beegatta ne babeera wamu okuba nti bakulembera batambulira mu SACCOs. Tukakatako okulaba nga message eno etuuka abantu kuuma omutindo kulanga naddala ffe abalimi b'emmwanyi kulanga emmwanyi efuna omutindo omulungi. Zuuka tukole muzeeyi gwe mulamwa gwe bbanga ddene nnyo nga atukubiriza okukola. Era tusaba abo betulonze batuukirize ebyo ebikolana n'ekibiina okugeza ng'okwongera President Museveni akalulu. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.